الحمد لله. الحمد لله الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده ربي جل جلاله ذو الجلال والإكرام الحي القيوم لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم عن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيها المؤمنون، تركنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, oy'omu yekka Allah omukasi, yakaka Allah embeera okubaawo nga bw'aba yagadde. Enkyukakyuka yonna gy'olaba mu nsi n'ebyo byonna by'olaba ebitatambula bulungi, abirina Allah mu mukono gwe era nga yabirinako ekiragiro ekyenkomeredde. Yatutonda Allah n'atteeka mu bulamu buno obw'ensi n'ekigendererwa ekyokubeera nga asinzibwa. Tumusaba Allah asse okusaasira n'emirembe eby'olubeerera bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allah gwe yatutumira gye tuli rahmatan muhda, wallahi nga kyakusaasira gye tuli, ate nga muhda, nga mwe muli obulungamu bwaffe. Kiba kya buli azaamaanya bw'aba ayogereddwako. Ow'ekitiibwa oyo asinga ebitonde byonna obulungi, Allah gwe yajjuza naye ekyengera kino n'amufuula nabbi ow'enkomerero okubeera nga ayogereddwako n'atasaalirwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira n'emirembe gyali n'abo bonna abaamugoberera okutuusa naffe omumuli guno bwe tugufunyeeko. Eddiini abo kwe yayitira kwali kwewaayo okw'amaanyi okw'ekika ekyawaggulu, omuli basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Bwe kuba kuwaayo maali yaabwe baagiwaayo, bwe guba musaayi gwabwe gwayiika li ajali hadha ddiini, olw'okutuyimirizaawo ne Allah okutusaasira okufuna eddiini eno okutegeerekeka. Ne bw'oba ovudde ku mirembe gy'abasahaba abajja babaddira mu bigere, kababeere bajjajjaffe abajungute, beewaayo kyali kinene, baawaayo amataka gaabwe obusiraamu buyimirirewo, ne bawaayo yiikaazi ne iikaazi, ne kuzimbwa emizikiti ne kuzimbwa amasomero, naye nga banoonya Allah kubeera nga abasiima. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asiime
awo obuwanguzi abo bonna abakoledde eddiini eno tuusa Allah lwali tujja mu bulamu buno obwesi. Baddu ba Allah mbalamira okutya Allah. Ekiraamo kino Allah yakitulamira mu Qur'ani ekitiibwa. Kyalibadde kya buvunaanyizibwa okubeera nga tukiyisa ku nnimi zaffe buli tusisinkana. Ne bw'obeera ng'oli waka alaamira abali awaka okutya Allah. Ne bw'aba mukyala alaamira ebba okutya Allah. Ne bw'aba mwami alaamira omukyala we okutya Allah n'abaana. Era abaatukulembera abalongoofu bwe baasiibulanga abaami baabwe okuva awaka baabawerekerezanga n'ebigambo ebirimu okubalaamira okutya Allah. Ne batuuka n'okubagamba tusobola okugumiikiriza ku mbeera yonna eriwo, naye tetujja kugumiikiriza kulya haramu na kutuuka eri Allah atubonereze. Kitegeeza okweraamira okutya Allah si khatibu yekka yalina okikola. Ffenna tukiteeke mu nnimi zaffe okubanga tulaamiragana okubeera nga tutya Allah. Baganda bange nziramu okubalaamira okutya Allah nga Allah bwe yatulaamira. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum. Allah yagaa nti twalaamira abaakulembera. Mwaba abaaweebwa ebitabo omwali Abayudaaya n'Abanaswara. Wa iyyakum nammwe tubalaamira anittakullah bannange okutya Allah. Fahiya assaasu saada. Teriyo musingi gulimu kwesiima nga kutya Allah. Teriyo ssanyu gy'ogenda kufuna mu mutima gwo nga kutya Allah. Bananyi tukulembeze okutya Allah. Fattaku Allah fahiya hablullah. Okutya Allah gwe muguwa gwa Allah ogutakutuka omunywevu. Bwabanga Allah yekitulaamira kiraamire mikwano gyo, okiraamira ab'eŋŋanda, okiraamira abo abali mu nnyumba, naawe baakulaamira okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Baddu ba Allah b'ebitiibwa basembedde mu khutuba eno y'ekitiibwa. Kaana al-mujtami'u al-jaahil ghaasan bil mafasid. Bw'osoma ebyafaayo eby'eddiini eno ey'Obusiraamu, bw'otunulira mu byafaayo by'ensi eno, waliwo ekiseera ekyatuuka jahiliya period. Abantu baali tebamanyi Allah. Abantu nga tebamanyi ddiini. Society zajjulamu ebikolwa ebikyamu. Society zaalimu emize emibi. Kyatuukako ne ku level ng'ow'amaanyi ayiikiriza omunafu. Kyatuukako ne ku level ng'abantu tebalina bwenkanya. Naye al-mujtami'u al-jaahil, society eyalimu obutamanya mu kiseera ekyo yali ejjuddemu emize emibi. Fakaana annaasu ya'buduuna al-awthaan. Abantu baatuuka ku level nga basinza lubaale. Abawalabu abaali batamanyi mu kiseera ekyo ekyengera kino eky'eddiini tekinnajja, baawanikanga amasanamu ku nnyumba ya Allah ey'ekitiibwa, era nabbi agenda okujja nga kuliko amasanamu agawera ddala 360. Fakaanat ya'buduuna al-awthaan. Abawalabu baatuukako ku level mu kiseera ekyo eky'obutamanya nga basinza lubaale, bibumbe, masanamu, nga society ejjudde mu shurubul khamru. Banywanga omwenge ne bagwewaanira namu, nga bakeera kunywa, basula banywa, ne bagangayira. Adh-dhulmu wal kahar. Mwalingamu obulyazaamaanyi obwa leve eya waggulu, ng'ow'amaanyi atwala ekyomunafu. Adh-dhulmu wal kahar. Mwalimu obulyazaamaanyi obw'ekika ekya waggulu, n'okukaka abantu okukola ebyo bye baagala, okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwe yatuleetera ekyengera kino eky'eddiini. Baayiwanga emisaayi,
batuukako n'okuziika abaana abato ab'obuwala. Eddiini yaffe eno nejja bilqiyam al-islamiyya ay almabadi al-assasiya, n'emisingi eminywevu egy'empisa mwe zisibuka, era nga ye khutuba yaffe y'olwaleero. Omusingi ogusookera ddala ogwayamba ku society okutegeera Allah, era nga mwemuva emisingi eminywevu egy'empisa. Society okutereera, abantu okutereera, ensi okubeera n'emirembe, ekisookera ddala nga kyekiri waggulu wa byonna. At-tawhid wal imaanu billah, okukkiriza Allah okumwawula mu bwomu bwe. Kyava Allah ategeeza mu suratu Dhariyat, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, saatonda majinni n'abantu okujjako lwakubeera nga basinza Allah. Baganda bange abasiraamu ne bannyinaze abalungi, bamaama b'ebitiibwa, okutondebwa kw'abantu bonna mu nsi n'amajinni be wali olabyeko ne bootalabangako, Allah yatutonda kubeera nga tumwawula, nga tumukkiriza, nga tumusinza mu bwomu. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, ekyo nno Allah kyatubanja ffenna kumusinza mu bwomu nga tagattibwako. Baddu ba Allah basembedde mu khutuba eno y'ekitiibwa, bwe tunaayawula Allah ne tunyweza omusingi gwa tawhid wal imaanu billah, n'okukkiririza mu bwomu bwa Allah, ne tubeera ne imaanu mu Allah. Imaani zaffe olwaleero ziri mu bazungu, imaani zaffe olwaleero ziri mu basamize, tubatendereza tulaba bakola ebyamagero. Naye omusingi ogusookera ddala mu mpisa ez'eddiini ogulimu okutereera kw'abantu n'ensi okutereera, at-tawhid wal imaanu billah, okwawula Allah n'okumukkiriza mu bwomu bwe, nga Allah bw'ategeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Mission y'okutondebwa kw'amajinni n'abantu si ndala kutongoza bwomu bwa Allah. Innahu man yushriku billah, bwe kalitanda n'agattika ku Allah n'ataba na tawhid, n'ayonoona omusingi ogwo, kubanga ekigwonoona al-ishraaku billah, kugattika ku Allah, Allah yaharamisa kuye okuyingira ejjana. Kyava Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu hadis yagaa nti haqqullahi ala al-ibadi, Allah kyabanja abaddu bonna, Allah kyababanja abaddu ffenna, Allah kyatubanja ay ya'buduhu wala yushriku bihi shay'an, muttafaqun alayhi, kwe kubeera nga Allah asinzibwa, ayawulibwa mu bwomu, aleme kugattibwako kintu kirala kyonna. Bannange, tutuukirize ebbanja lya Allah. Ebbanja lya Allah lyatubanja kubeera nga asinzibwa mu bwomu, nga nabbi wayogera mu hadis, haqqullahi ala al-ibad, Allah kyavunaana eri abaddu be, ay ya'buduhu, bamusinze mu bwomu, basinze Allah nga tebasinze kirala, wala yushriku bihi shay'a, nga tebamugattiseeko kirala kyonna. Mu hadisi al-Qudus Allah yagaa nti khalaqtu ibadi hunafa, natonda abaddu bange hunafa, nga bali ku bubumbwa bwa tawhid. Khalaqtu ibadi hunafa, abaddu bange nabatonda hunafa, ng'obubumbwa kwe mbatondedde bwa tawhid. Fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha, bwe bubumbwa obwo Allah kwe yatondera omuntu, kwawula Allah. Ne fajtalatuhum ash-shayatin, shaytaani zibayingira, n'omusanga nga asinza obuyinja, n'omusanga nga alina byasinze bitali Allah. Ogwo nno omusingi tugunyweze, era ly'ebbanja Allah lyatubanja. Baganda bange, mutuukirize ebbanja lya Allah, tuukirize ebbanja lya Allah ery'okubeera nga Allah asinzibwa. Omusingi ogwokubiri, as-sidqu, okubeera n'amazima.
as-sidq. Mutunule society engeri gyebonaabonamu n'obutaba n'amazima. Mutunulire abantu bwe tubonaabonamu olw'obutaba n'amazima. Tebakyakwesiga, n'abakukozesa bakutya. Omusajja n'atuuka ne ku level eteesiga mukyala gwe yawasa, n'amuteekako kamera enkesi, buli kiseera amulaba ku ssimu, buli kiseera alaba movements ze. Nosanga n'abakyala abamu abagula ababoodaboda bakette abaami baabwe babalabe movements zaabwe entambula. Omusingi ogwo as-sidqu, kuba n'amazima, trust. Buli we tuluzinga trust twebonyaabonya ffekka. Bameka abatakyatwesiga? Olaba n'ensi ezigaba obuyambi bwe zijja mu ggwanga lye ziwa obuyambi trust nga baga ebyo tubisibye. Naye ate laba Allah kye yatukuutira nga tetunnatunuulira nsi. Allah yagaa nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, taqullaha, mutyenga Allah wammwe, wakunu ma'a as-sadiqin, mubeerenga bulijjo wamu n'abo aboogera amazima. Baganda bange, amazima, okubeera ab'amazima, Allah kitukuutira okubeera nga tuli wamu ku mazima. Kyava Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba mu hadith ng'ayogera ku mazima, yagaa nti inna as-sidqa, mazima yahdi ila al-birri, ge galuŋŋamya abantu eri obulungi bwonna bwe bafuna mu nsi. Amazima ge galuŋŋamya omuntu eri obulungi bwe yalifunye. Wa inna as-sidqa wa inna al-birra, era obulungi obwo Allah nabbi bw'atunnyonnyola result ezivaamu, yahdi ila al-janna, Allah kusasula mu jjana. Allah atuluŋŋamya eri amazima na kutuwa jjana. Ya ayyuha alladhina amanu, abakkiriza bannange, taqullaha wakunu ma'a as-sadiqin, beera ow'amazima. Lekagamba nti Uganda bwetyo bwetambula, lekagamba nti Kampala bwetyo bwetambula, lekagamba nti wano e Bulaaya y'embeera yaawo. As-sidq, beera n'amazima, okulembeza amazima mu buli nsonga yonna. Amazima gabonyezza buli muntu butaba nago. Family zifudde lwa butaba n'amazima. Baganda bange, obulimba buliko maddi, ekyennyume ky'amazima. Teriyo zambi bantu lye bagwamu okujjako ng'obulimba bwe bubakulembedde. Teriyo zambi ligwibwamu bantu okujjako ng'obulimba bubakulembedde. Naye Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagaa nti inna as-sidqa, mazima Allah gatukuutira okuba nago, yahdi ila al-birr, gatuluŋŋamya eri obulungi, ebirungi byonna eby'edduniya eno n'ebirungi eby'akhira, kubeera w'amazima. Wa inna al-birra yahdi ila al-janna, ebirungi ebyo biruŋŋamya omuntu nga bimukulembera bimutwala mu jjana. Amazima mu bulamu buno obw'ensi ye kapito y'omuntu. Bameka abakwesiza obulamu bwo ne butambula? Bameka abatuukirizza amazima ne babeera mu mirembe? Beera ow'amazima, oweewule ekifuba kyo. Bw'onookulembeza amazima ojja kubeera mukkakkamu eri edduniya eno. Amazima bwe ganaabula, ekisookera ddala ogenda kugwa mu haraamu mungi butaba n'amazima. Baganda bange, tubeere ab'amazima. Omusingi ogwokusatu nga mmalirizako tubeesooka, al-amaana, obwesigwa. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ila ahliha, Allah abalagidde okuzzaayo al-amaana, obwesigwa, ebitereso, okutuukiriza obwesigwa ila ahliha, eri bannyini byo.
baganda bange al amana obwesigwa amana addul amana ila man itamanak nabbi yagaa nti addul amana muzeeyo obwesigwa mutuukirize obwesigwa mutuukirize amana ila man itamanak eri oyo yenna yakwesiga lwaki okyusa ekyapa kya muno lwaki okyusa endagaano lwaki weegaana addul amana abantu batuuka n'okukyusa amalaame g'abakitaabwe dadi nze gwe yalaamira nanfuula omusika olwo yeekubanye nennyina bali mu kisenge bakyusa ddaame aina al amana ebyawanguza nabbi ennyo n'abeera muwanguzi n'abeera nga muwanguzi hatta kuffaaru Quraish n'abataali basiraamu mu society mwe yali bamwesiga ennyo olwa amaana. Asenguka Makka agenda e Madiina alagira Ali ibn Abi Talib asigale azzeeyo ebiterekeso by'abantu baali bamwesiga. Wallahi bonna tebaali basiraamu, abaali bamwesiga mwalimu abataali basiraamu. Aina al amaana obwesigwa ekyo Allah kyategeeza. Baganda bange tubeere n'obwesigwa yegimu ku misingi eminywevu omuva empisa. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا واتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Nziramu okulamira omwoyo gwange okusingira ddala obunafu bwago we guli, nze nsinga okumanya oluvannyuma lwa Allah, n'oluvannyuma mbalamira okubeera nga tutya Allah. Tuli banafu, tusaba Allah atuyambeko obunafu bwaffe buno buleme tufuukira nsonga egenda tuyingiza muliro. Naye baganda bange abasiraamu, mbalamira okubeera nga tutya Allah, tukendeeze wonna we tulaba awali obunafu. Weefubeeko, try all the time ng'osaba Allah akuyambeko woolabanga waliwo obunafu. Buli omu amanyi obunafu we buli. Abamu obunafu buli mu swala, abamu buli mu bwenzi bukyatubonyaabonya, abamu buli mu bushiriku, abamu buli mu bubbi, abamu mu kuwaayiriza. Baganda bange emitima gino twogere nagyo buli kiseera. Gusaasira olunaku lwe gugenda okuyimirira mu maaso ga Allah, nga Allah agubuuza ku ebyo. Tweyambeko nga tukyassa. Omusingi ogwokuna al ihsan. Baganda bange okulongoosa ennyo min maratibi ddiini, kugimu ku madaala g'eddiini, steps ez'eddiini, levels ez'eddiini. Level ekwata ekifo ekyokusatu nga yesembayo al ihsan, okulongoosa. Anta'buda Allah, kwe kubeera nga omuddu atuuka ne ku level esinza Allah. Anta'buda Allah ka'annahu yaraahu, nga ddala mu kusinza alinga alaba Allah we. Eyo neeba level ya waggulu. Ono tusaala nga buli omu alaba bibi. Tulowooza batubanja, tulowooza masimu, tulowooza kutula ddiiru. Naye anta'buda Allah ka'annaka taraahu, okulongoosa kutuusa omuntu ku level okusinza Allah nga alinga mulaba. Ibaada gyakola anoonyaamu jjana alinga alaba ejjana, nga bw'atalongoosa ibaada y'ejjana emusuba. Alaba omuliro ku sayidi eya kkono, ng'alaba bw'atalongoosa ibaada omuliro aguyingira. Anta'buda Allah ka'annaka taraahu
fa in lam takun tarahu wadde Allah tumulaba fa innahu yaraka Allah yakulaba ne al ihsan okurongosa. Inna Allah kataba al ihsanu ala kulli shay'in, okumanya okulongosa kwalaga wala nnyo. Nabbi n'atuuka n'otulaga tulongose eri buli kintu kyonna. Allah yawandiika okulongoosa gye tuli ku buli kintu kyonna, hatta al hayawanati, n'ebiba bisolo. Tulira abayana kye bakola nti aina rahma aina al ihsan, kulongosa kw'abantu kuli luddawa. Al ihsan, Allah yatugamba tulongose nnyo, tulongose eri abantu, tulongose hatta eri ebisolo, tulongose eri abakozi betukozesa, tulongose eri banneiba, tulongose embeera yaffe enkolagana n'abantu. Bino byabanga si basiraamu, longosa gye bali. Waliwo rights Allah zakubanja eri abantu abo wadde si basiraamu. Lwaki omuyira susu? Lwaki era buli kiseera omuyitako nga wewanda amalusu nga westagafuruze? Mukafiiri gwe olinviira ddi? Lwaki twali aina al-ihsan ya akhwan? Al-ihsan ila al-jari, okulongosa eri mulirwana newankubadde si musiraamu. Ebyafaayo bya nabbi bingi ku nsonga eyo, message ye nnene. Jibuliru yatuuka n'okujja ng'amulaamira ku mulirwano, tolowooza nti gwali musiraamu gokka. Nabbi n'atuuka n'okufuna message erowooza kyosanga mulirwana ayinza okubeeramu ne sheya mu by'obugagga nga amaze okufa. Kyali kiraga obukulu bw'omulirwano, kuguyisa bulungi, bw'aba alwadde mulambuleko. Bwana Peter, nzize kubuuzaako obukuluma buli butya? Yegayirira Katonda oyo ali waggulu atalemererwa, akusuuse bambi, akuluŋŋamye bambi. Ye abaana bali batya kati? Bwakugamba nti tebalya, bw'oba olina ky'olina kikwate okimuwe. Wallahi buyinza okukeera enkyango omuntu oyo atodde shahada kulwa message eyo. Kyalako mu maka gaabwe otuuleko onyumyeko nabo, bw'otoyogereko nabo, kadi message y'eddiini erituuka ddi gye bali. Naye al ihsanu ila al-jari, tulongose nnyo eri abantu. Bwe baba basibe era tulongose gye bali, baweebwa emmere, bajjanjabwa, balina rights zaabwe. Baganda bange okulongoosa kugazi, buli omu alongoose afube nnyo okulaba nga mulongoosa. Naye ogwo omusingi munene al ihsan. Omusingi guyinza okuba gwe gudira okusembayo newankubadde emisingi mingi. Al adil, okubeera abenkanya, justice. Inna Allaha ya'murukum bil adil wal ihsan. Allah yabalagira nga kiragiro kye okubeera abenkanya, okubeera ne justice, n'okubeera abalongoosa ennyo. Mubeere ne adil, obwenkanya eri abantu bannammwe, eri ab'eŋŋanda zammwe, eri abantu bemufuga. Al adil, omuntu alina kubeera mwenkanya. Wa idha hakamtum baina an-nas, abalamuzi newankubadde mulamula abantu nga Allah abawadde obuvunaanyizibwa obw'okulamula wakati w'abantu, an tahkumu bil adil. Allah yagamba nti mukozese justice, mubeere n'obwenkanya. Olaba Allah atugamba kwenkanya eri baana betwezaalidde, kubeera nga Allah yatumanya ti ebiseera ebimu twesigamira ku baana abamu. Mubimu mu bizibu abazadde bye boolekedde ennaku zino, bwe butaba na bwenkanya eri abaana baabwe. N'atuukamu n'okupiikingamu omwana, ono ye musika. Oyo omwana omuleetera ebizibu eri baganda be, okumukolako ensaalwa, ye kennyini n'obutatereeza mbeera ze. Ajja tunulira muzeeyi amuwadde obusika ng'akyali mulamu nga ne ssente we ziri. Bwe kuba kusoma ayinza n'okujeema kubanga alaba eby'obugagga we biri ate ye musika. Abazadde abamu batuuka ne kuleva embi bambi, nga ne ssente z'akameeza omukyala zaasaba, ebyetaago by'omukyala byasaba ebibye biba bizigo, ssente zikola awaka, amugamba akubire mutabani we.
kubira zaidi agenda kuleetera ssente. Buli mukyala kyasaba omusajja amujuliza mwana agenda kuleetera ssente abo. Omwana ojja mmuteeka mu buzibu afune ebizibu nga Yusufu bye yafuna mutabani wa Yakubu. Kati olaba nnabbi atugamba kubeera benkanya eri abaana. Obwenkanya mu nsi, mu kugaba emirimu, mu kulamula abantu. Obwenkanya mu society, mu famire, beera mwenkanya. Lwaki olyaza amaanyi omuntu olw'okuba ono mwana wa maama wo? Lwaki olyaza amaanyi omuntu olw'okuba guno si musaayi gwo? Inna Allaha ya'murukum bil adil. Allah yabalagira okubeera abenkanya, abakulembeze n'abatali bakulembeze, ab'ennono n'abatali bannono, al adil. Baganda bange obwenkanya naye kuba kulamula abantu newankubadde wa Luganda mulamuze mazima uge nti gukusinze, uge nti muzeeyi gukusinze. Naye obwenkanya bwe butabaawo ensi ekyankalana, ebintu by'abantu tebigenda. Baganda bange tukuume obwenkanya, buli omu abeere mwenkanya. Beera mwenkanya eri abantu. Allah akuwadde obusobozi n'owasa omukyala asukkako, mbeera mwenkanya. Awo nejjana bangi eyinza otulema obwenkanya. Era bw'okitunulangamu nga tokisobola kite. Obwenkanya Allah yabutukuutira nnyo, naye butubonyaabonya nze naawe. Naye obusiraamu butukubiriza okubeera abenkanya. Baganda bange nga mmaliriza khutuba yaffe eno y'olwaleero ejjuddemu emisingi egirimu okulaga empisa ennungi, mumuve empisa ennungi. Njagala okubakuutira okutya Allah nga nziramu kibalamira n'okulaga ekifaananyi ekirungi eky'obusiraamu mu society. Tuli kyakulabirako ekirungi nga tukijja ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga Allah bw'atugamba lakad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mwalina ekyokulabirako ekirungi ekya nabbi. Abasiraamu ab'enjawulo bassekinnoomu tuleme kulaga kifaananyi kibi eri bantu batali basiraamu okutulowoozesa nti tuli batujju. Byonna ebigenda mu maaso mu kusala kw'omusango ogwalimu okutta omukyala Suzani ne Namule yakoleddwa si gye twagala okwogerako, naye ekifaananyi eky'eddiini. Baganda bange abalaba obutambi obwo, ekyo si kye kifaananyi ky'eddiini ey'obusiraamu. Twawule ebikolwa eby'omuntu n'eddiini kyeragira. Omukyala ayogera nti yanyaga essente batuuke n'okutta omuntu, kuyamba ddiini, ekyo eddiini si kyeragira. Wala tastabih amwala al-kuffari, sharia teyakkiriza kunyaga ku batali basiraamu ssente zaabwe. Sharia hatta ajma alayhi ahli al-ilm, ekyabamanyi kye beegattako. Tewaliiwo kasekiso konna kakukkiriza kuyiikiriza atali musiraamu kumunyaga ku ssente oga nti zigenda kuyamba ddiini. Naye ekifaananyi ky'obusiraamu tashwihi suratul islamiya, okuttattana ekifaananyi eky'eddiini mu society nga bakiraga nti abasiraamu balaba batujju. Aye ne bano abalamuzi ne bayambako. Simanyi kigenderwa kyabwe, Allah yasinga okukimanyi. Ne muleeta abantu bwe bato be mumanyi, munoonyereza ne mukakasa nti bazza emisango, ne mubaleetera mu makanzu aganyirira obulungi n'enkofiira. Amulabira ddala bamaseeka nti abo. Message gye bawa nti basiraamu bwe bati. Ebikolwa ebyo si bya busiraamu. Abali emabega waakyo okuttattana ekifaananyi eky'obusiraamu, ekyo si kye kifaananyi ky'eddiini ya nabbi gye yajja nayo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tegeza mu Qur'ani ekitiibwa, waman qatala nafsan bighayri nafs aw fasadin fil ard, omuntu yenna atta omuntu n'ayiwa omusaayi bighayri nafs, nga sharia nga si bwe yalambika, ng'obusiraamu si bwe bwalagira, aw fasadin fil ard, oba n'ayonoona mu nsi, fakaannama katala nnasa jamia, abanga ssa abantu bonna.
waman ahyaha ata saving obulamu bw'abantu n'atabatta fakaannama ahya an-nasa jamia abanga awadde abantu bonna obulamu aba savings obulamu bw'abantu. Ebikolwa ebyo ebirimu okulaga nti abasiraamu bassi batujju si byaffe mu byawule ku busiraamu n'abantu basse kinoma. Onookero bwe yatta abaana be yatugumbula mu ssomero teriyo yakiteeka ku ddiini nti bakatuliki. Kooni bwe yali mu nsiko n'atugumbula abantu teriyo yakiteeka ku ddiini yaabwe nti eddiini yaabwe tebweragira. Twawule ebikolwa eby'abantu n'ebikolwa eby'eddiini. Baganda bange abeerimbika mu ddiini abasiraamu naddala abavubuka abayingiddemu ideology entegeera envundu nga mwerimbika mu ddiini nga mwonoona ekifaananyi eky'eddiini ey'obusiraamu, mulindirire olunaku olw'okusinkana Allah. Muleke kuttattanya ddiini kugikoleramu byambyone nga muga nti eddiini yeeragira. Abo aboogera ebo si be bapresenting eddiini ya nabbi. Eddiini ya nabbi eri kiriya mu Qur'ani ne mu Sunna. Nabbi talagirangako sallallahu alayhi wasallam. Naye tuleme kwonoona kifaananyi kya ddiini n'abantu baleme kutunuulira abasiraamu nga babateekako nti abasiraamu bwe batyo bwe bafaanana. Naye n'oddira abavubuka n'obaleetera mu makanzu ameeru n'obambaza n'enkofiira ezinyirira so nga babadde nga bazze bawuza. Lwaki babadde nga tebajja bwe batyo? Okujjako okuttattanya ekifaananyi bonna ne babaleeta mu makanzu agali waggulu okulagira ddala ng'eri olaga message nti abatabuliiki abavubuka bwe batyo. Basi ebyo ebikolwa al-isiraamu bari'un min dhalik. Obusiraamu bubiri wala si bya busiraamu. Bwe bibanga byakolebwa muntu avunaanwanga muntu individually so singa ddiini. Eddiini yaffe eri kiriya. Eddiini yaffe yajja n'emirembe. Eddiini yaffe yajja n'okusaasira. Eddiini yaffe yajja n'okukuuma omusaayi gw'abantu. Tekkiriza kuyiwa misaayi. Ekuuma peace. Kati abakola ebikolwa ebyo batattanye eddiini balage abantu nti ekifaananyi ky'eddiini bwe kityo bwe kifaanana. Tubalayirira Allah wallah thumma wallah eddiini bwetyo si bwe yalagira. Bumutunuulire nnyo okuwoza kw'omukyala. Lwaki mwatta omukyala ono? Anti yali atutegedde. Kitegeeza message yaabwe yali yakutwala ssente ng'ajja tulokoona. Kati bino byonna ebyoga nti eddiini bweragira ransom ya ddiini no never. Mu ddiini tekiriyo. Siraamu si bwe bulagira bwe buti. Muleke kutyoboola ddiini yaffe na kuttattanya ekifaananyi kya ddiini. Ma abaha al-Islam. Obusiraamu tebukkirizangako kutwala mali y'abatali basiraamu. Nti oyagala kutaasa ddiini. Mwagala kuwa message nti ssente abasiraamu ze basolooza obubbi obuli mu nsi nti basiraamu be batwala ssente bataase ddiini. Kalla. Baganda bange tulongoose ddiini. Kyensembyayo abavubuka mwewala abantu abakyamu bemukola nabo communication. Batuyingizaamu ideology groups z'abantu abamu bayingizza mu baana baffe mbavubuka ideology envundu al-afkar al-haddama. Kyovola bamwegendereze nnyo abaana bammwe abavubuka bammwe abantu ba famire zammwe basoma ku baani eddiini. Baani be batuula nabo babateekamu ndowooza ki? Ebyo ebyonoonye olwaleero abantu abamu ne babateekamu ideology enkyamu envundu. Fafasadat aqidatuhum. Ideology eyonoonye enzikiriza zaabwe. Mutera abantu abamu okulaba naaga nti omutwe gw'omusiraamu bwe gutyo oba omutwe gwa seeka guli halaali. Ohalaalisa otya omutwe gw'omusiraamu nti guli halaali gy'oli? Gwingaani nga kaadi, ng'omulamuzi w'eddiini, ng'omulamuzi w'obusiraamu. Naye kyonoonya abavubuka ne kyonoona enzikiriza zaabwe abamu al-afkar al-haddama, ze ideology zibayingizaamu abantu b'enjawulo nga bakola communication n'abantu ab'enjawulo. Wafasadat sulukiyatihim, ne kyonoona n'empisa zaabwe ez'enjawulo. Kyobola olwaleero okuvumaŋŋana abantu tebakyawaŋŋana bitiibwa. Abakulu
n'abato, tusanga omwana omuto ayisa muntu omukulu eggaali eyaddala naye ng'ali mu myaka egimuzaala. Kiki ekyonoonya abantu abo? Ideology ezibayingizaamu groups, influence ez'abantu ne babawonoona. N'obalaba ng'enzikiriza egaanye efudde, omuntu atuuka ku level nga yeewulira imaani esinga knowledge, esinga okutegeera amagezi ge, ng'alaba imaani eri emazeeyo akalimi. Yaga oyo seeka mukaafu, omusaayi gwe guli halal, omutwe gwe guli halal, kubanga baamujjuza ebyo ebyonoonya olwaleero society mu bantu abamu. Baganda bange musome eddiini yaffe eri clear mu Qur'an ne mu Sunna. Clear. Ekyomukisa omulungi eri translated Qur'an. Bwe mugisoma mu abatali basiraamu mulabamu message eragira ebikolwa ebyo. Eri translated mu nnimi zonna ez'enjawulo. Eraga ebikolwa ebyo ebikola bwe bityo. Kitegeeza eddiini eri clear, hadisi za nabbi ziri clear. Mwawule ebikolwa eby'abantu ku ddiini y'Obusiraamu. Naye ate tubasaba mukuume ekifaananyi ky'Obusiraamu. Muleke kuttattanya ekifaananyi kyaffe nnyo ne muleeta abantu be mukakasiza ddala nti gwabasinze beetaagana kuttibwa ne mbaleetera mu makanzu nga mugabambazza n'enkofiira. Laba maseeka. Abantu abalaba ebyo batunuulira Busiraamu, tolowooza nti batunuulira bantu abo. Saba Allah tuwe okulongoosa, tuwe enkomerero ennungi. Atulongooseze society yaffe n'atulongooseze abaana baffe. Atukingiriza ebikolwa ebibi, akuume emisaayi gyaffe. Naye nga baganda bange mmaliriza, tuvumirire ettemu lyonna erizze likolebwa mu Uganda. Ettemu lizze likolebwa so si ku ono yekka Susan. Wabeerewo justice. Ettemu lizze likolebwa ku basiraamu ab'enjawulo, bamasheekhe bannaddiini, abasuubuzi ab'enjawulo, abantu ba ssekinnoomu. Eryo lyonna ttemu tulivumirira nga abasiraamu nga bannayuganda. Nalyo tulinoonyereze tukozese obwenkanya. Baani abazze batugumbula bannayuganda ku mitendera egy'enjawulo? Bannaddiini, abasuubuzi, abattibwa mu by'obufuzi. Ebikolobero ebyo byonna eby'okutirimbula abantu n'okuyiwa omusaayi, Obusiraamu tebuli nabyo, era buli munnayuganda abiraba abivumirira. Naye tuleme kubiteekanga ku Busiraamu bwaffe. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Warḍa Allahumma an arba'atil khulafa'il mahdiyyin hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'i sahabati ridwanullahi alayhim ajma'in. Allahumma izzil islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فجمعنا في جناتك الفردوس إنك ولي ذلك والقادر عليك. اللهم احفظ الدماء المسلمين، اللهم احفظ الدماء المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات